Ekibitu 221. Are you ready? Ekibitu kya Radio Buddu. Nga bw'eri enkola yaffe ya bulijjo no ku Radio Buddu, ekibitu abeera sizoni ya kugaba. Anti kati tulumbya tawuni ku tawuni, kyalo ku kyalo, sena ku seta, okuddisa ku bantu baffe. Era nga babodaboda mwe mulidde empanga. Kati gwe tulindirire mu kitundu kyo. W'olabira emmotoka yaffe ya Radio Buddu mu kitundu kyo, gigoberere paka ku ssundiro ly'amafuta eriri mu kitundu, olwo weewangulira amafuta ag'obwereere. Ab'ekaliso kyotera Lakai n'Ekibaale mutulindirire nga 6 Desemba. Ate mu ab'Embirizi Kyaza nga mutulindirire nga 8. Ab'Ebukomansi, Semba, Bule Matete n'Emisanvu mutulindirire nga 10. Ate mu ab'Ematanga, Mpugwe, Lukaya, Kyamulibwa, Kalungu mutulindirire nga 13. Olwo ate ngenda kusomeza 17 mwezi ogw'Okumi tucankanye ekibuga Masaka, Nnyendo, Kimanya n'ekyabakuza. Kakale no kwate ennaku z'omwezi tujja mu kitundu kyo, olwo weewangulye amafuta ga pikipiki ag'obwereere. Era nga tujja na kugaba t-shirts za Radio Buddu eri abantu ab'enjawulo. Ekibitu 221 ku lw'enkolagana etajjulukuka. Buddu webale kumpa mafuta chakabibi musongeza temulimba. Wakana. Masima. Amafuta ofunye? Amafuta akafunye bulungi nnyo Radio Buddu chakabibi omuwangale. Ekibitu wakitegedde? Tugenda mu kibitu kyennyini nga 18 Desemba. Vamutesa mukone koja hata mukone pale tukapata na kwa hata mkundi mmoja mwana agareni hapo wao mnatokea sasa kwenye kumwapuna wao amanya kanaomba shafiki boda boda chibani kwa marongo leta ndio kwa nika leta after kabisa hadi kuzana kule na yeye soloka kwa wao vamutesa plom webale kueleza omulangira mutwige Hussein Bale mutukoledesha amani n'amafuta tugafunye
Ugambanye rediyo twaguze tulina ogenda okiwulira wekiri rediyo twaziguze twaguze bbeeya 40 twagala kubawulira covid kyeyatukola mukama yakimanyi. Soko lina bayikutereera kakwate ng'oyambala kale kanjambale bweti tekukonere beti yange obeewo tekukonere meti kyakabi oba ogenda okwatire naye ku piki yange rediyo budde ekole ki? Rediyo budde ekole ki? ebeewo obadde okambonya? rediyo budde ebeewo yogera ku ddoboozi. rediyo budde ebeewo nebaletuwa mafuta etisati ino gifunye yegwani yenze Kabega Eddie chairman boda boda straight gikoleze tuwulire ya bweri gikange twengeri kyati okuva bakijjula kooki rediyo budde ebeewo amafuta egatuwadde tugafunye ne t-shirt ino gifunye naye tugibanja kimu yatuwanga muteseza mmemme tugimisinge tukomewo tuweerezenga ekibbitu kyo wakitegedde? Ekibbitu nakitegedde nga 18 nja kisagulira ewaka bwe nava kukola nga nkikolako ku Facebook ku it bwekiri abanyolamu Ekibbitu 221